Ugandan lifestyle. Akati ensonga za alien skin ne Pallaso nonno azongedde okubeera nga zikyankalanya abamu kubali mu nkambi ya alien skin. Omu kubayiwawo omubiri nga alien skin asibiddwa ajali full figure. Munnange yasobola okubeera nga ono agamba alien skin ateekeddwa okubeera nga ateebwa era twalaba nti yakola omulimu gw'amaanyi nnyo naddala awo ku kkooti e Makindye. Kati Nakanguubi ono munnange yasobola okubeera nga agamba newankubadde wasobola okubeerawo ensobi entonotono alien skin yakola naye ateekeddwa okubeera nga ateebwa lwa nsonga ye nga ye alaba nti oli munnange aseti ya ggwanga kiba bulungi nnyo. Kati ku luno atasobodde okubeera nga ayawukana ku ndowooza y'aba Forest abasinga abadde bagamba ono tasobya era ateekeddwa okubeera nga abonereza buli kimu ekiika mu maaso. Bw'ati Jennifer Fulfiga wasobodde okubeera nga ayogera ku nsonga eno. Bwe tuba twagala abaana bano nga balamu tulina kwogera straightly. Bwe mba nga njagala alien skin nga mulamu sirina kumuwagawaga. Alien skin abantu baakuba abantu mu lubiri. Singa omwana omu yafa, singa Mukama bavaamu omwana omu n'afa ku bantu abaakuba mu lubiri, mubadde mugamba wano nti nno Bobi Wine yakuba abantu mu lubiri, Bobi Wine yakasuka obucupa, abantu ba Bobi Wine bakola ki? Bobi Wine teyali mu lubiri, tebamukkiriza okuyimbira Ssaabasajja Kabaka, Simanaji yali musajja wattu. Mujje kaliya ya Bobi Wine mu nonsense. Nakati Pallaso yalumbye alien skin muyingiza mu Bobi Wine. Bobi Wine balumbe kitebe kye kiramba. Polisi yali luddawa. Polisi we yayo. Singa basanga abana ba Nuupu bali bagenda kubaganira bette. Omuntu afuna omutima ogulumba munne nga mula Pallaso we yalumbye. Aba mulalamu. Eggwanga tetusobola kutwalira kubaganga sitanga President Museveni wavaayo n'ogamba n'olwanirira eggwanga n'osekiwalinga future. What is the future? Wano tulina abasajja bebayita red top. Bw'olenga red top, abasajja bakuriyetinga red top ekumala okwetereza. Alien skin sakiwita tayitaga kuba muntu. Beetaga batazikulira nti ba scorpion batuuse. Fango netuuse. Bw'owulira nti fango netuuse. Egaali ezo zivudde ku ki? Zivudde ku ki? Egaali ezo zaaki? Zaaki. Wakati mukubeera nga annyonnyola ensonga ze ezimu zayogera ntuufu ate endala ndowooza abantu abamu bajja kubeera nga bamulaba bulala. Olutalo neeno basobola okubeera nga balujja ko Forest Park e Buloba ne babuleeta yogayoga awe Makindye mu kizungu era ndowooza gye bali baagala lubeere nga luggwa. Kati mu lutalo neeno waliwo abantu bangi nnyo abasupportinga Pallaso newankubadde ekintu kye bakoze tekikyabumenyi bw'amateeka ate babeera naabo abagamba nti amunnange entalo bwe zibanga zabadde eri mu luguudo lwaki ate muzituusa n'ewaka ewali maama abaana n'omukyala. Kati wakati mukubaganya ebyo ebirowoozo ate n'omutegesi w'ekivulu Crystal Panda agamba bantu bangi nnyo mu kivulu kye abasobodde okubeera nga bavaawo n'ebisago eby'amaanyi. Kyakubiri nti abaana teyayagadde babeere nga balaba ebintu ebifaananako ebityo era bintu bingi nnyo ebasobodde okubeera nga byonooneka omwabadde mu microphone kussa n'emizindalo egimu kuba yagambye jeji yamukubidde n'amugamba microphone yange munnange $8,000,000 sigiraba balina okuba nga bagenze nayo. Kati waneeno poliisi nayo neeyingiramu yejjukira erina kukuuma abantu n'ebyabwe naye tuba tuvumirira ekikolwa ekyabali abazze ewa alien skin ne bakola ki ne balumba. But ate waliwo abantu abawadde bakyala baabwe ssente abawadde abaana baabwe ssente ne babagamba mugende ku Forest Park mukyakaleko engeri gye luli olunaku olukulu kubanga omuzadde yenna kituufu omwana n'oba tomukkiriza bidduula naye oluusi ku nnaku enkulu omugamba nkodde gino emitwalo 2 oba 3 gikolemu kyoyagala ye n'asalawo n'agamba kangende ku Forest Park. Abo nabo baana b'abantu era
looli najja ne bakola obujagalalo abo ne bakugwa okya bulungi nnyo kale ate waliwo n'oli awadde maama we sente nabwa maama genda osanyukeko engeri gye lyo olunaku olukulu naye n'agenda forest park okucakala mukyala ali myaka 4 alina omwana we wa myaka 2 amugee maama genda naawe okoleki osanyukeko agenze mu kivulu naye asanzeyo bujagalalo naye bamukubye oba gyendaga mulabayo nti bino ebintu musobola okubeera nga mulina between sides bbiri gwosobola okusasira abazadde b'omuntu bali abazze waka nti babayisizza bubi waliwo abaana omukyala naye lwaki totunuulidde ne bano naalumanya ne saalumanya abadde mu kivulu nabo baliko abaabwe balina abaana ekyo kimu abalala balina abazadde ekyo kyakubiri bonna babadde mu kivulu kyekimu kati gweoyagala oli abe mu kivulu ng'amagaali ganeeno gamukubye ali ku kitanda ali mu kujjanjaba maama we ali mu kitanda ali kujjanjaba baana be gwe nga famire ye eri eno bakusasudde miliyoni 4-5 oyimbye okoze akavuyo okutteko akakadde maama kwata olye baana bange munywe mwena mumusome naye ng'oli omukubye eriiso terikyalaba ye tamweddako tagenda kusoma naye mwana wa muntu abamu bali ku yunivasite nabo baana b'abantu bo tebagenda kusoma gwogenze ofunye akako gwoyagala tamu etandike ogambe kati mugende abange musome wabula ate eri gy'obadde waliwo abaana b'abantu bolese nga tamu tebagenda kusoma babakubye gwoyagala okula essimu ennungi ogambe nti munnange essimu eno kanjigulire maama wange kanjigulire taata wange oba muganda wange yaseereze ali waka mu mirembe oli naye maama we gwe yagulira essimu oba mutabani we gwe yagulira essimu ali mu kivulu eyo bagimubbyeko yafiiriddwa gwe tuteekeddwa kufiirwa wabula gwe olina kubeerawo nga gwolumya abalala ate nga gwe tolumizibwa so tuvumirira ekikola ekyo ekibinja ekyo ekyalumbye kyekyakoze but njagadde kuleeta eyo mbeera kubajjukiza nti ebintu bino ebyeffujju si birungi nga gwe wekikuluma nga kikoleddwako kisobola n'okuluma omulala gw'osanze eri n'omukuba abo abantu abamu si ba bulijjo abo baana b'abadokita balooya abalamuzi bazadde baabwe bali eyo bakuba byeyo balina ssente noba tebalina ssente bati nabo balina omusaayi ng'abantu gw'obakosezza bw'aba ewaka bali safe bali bulungi tewali wadde nansirye bakoonako wasasuddwa ssente miliyoni 3, 5, 6 oba 10 gozze okoze obujagalalo so abaganda balugera towakulanga ntalo ng'osula mu yabirawuli Palaso famire ye abaana tubalaba bali mu America eno bakomawo oluusi kuwumulamu n'ebirala gwokimanyi bulungi nnyo olina abantu abakulumirirwa olina abantu bolina okufaako gwe mutwe ate owakula entalo kati n'omuntu alina kubeera ng'akola kikulumya gwoyinza okugamba lwaki tebeesanzeeyo mu makubo entalo zaabwe ne ziggwera eri ekibuuzo kiri nti mu makubo baneesangayo ddi bozza omusango ng'osse omuntu katugeze oba obbye ekintu ng'okibbidde kakiri noddukira ejjinja poliisi erina kulinda okomewo kakiri oba ejja kukunonya yonenena gy'oli so olw'okuba nti poliisi eba ekikola mu mateeka ne bano abayaayi ne zino gangs tolowooza nti nno oba omusanze mu kkubo gye gujja okuggwera no yajja kuba anoonya gwe obonawona woba okolaki wooli oyinza n'obbanga n'abo bwe wakoze nabo ekikola bwe kityo
toli nabo ate nakusanga n'abalala nakuba balala kati bo bati abantu bo bati beeyisaamu naye bino poliisi egenda okuvaayo gamba nti gundi tumunoonye gunne gundi tumunoonye obujulizi tubuwezezza ng'abamu ku mmwe mukoze eki musobodde okubeera nga mukafiiramu olya bulungi nnyo so ebintu ebifaanako bwebityo bannange bikyamu saidi eno ya alien Palaso mwenna muteekeddwa okubeera nga mwekkakkanya kubanga amaanyi tegalya omuna ayagala okweragako amaanyi mujja wunzika nga abaana b'abantu balugendeddemu naye just nze njakadde kugezaako kubeera nga ntangaaza nti saawa zino tutunulira ekintu kya Palaso kye yakoze ko tekyaliko kubuuza mu katambi yabadde alabika kitegeere ne balumba ewaali enisikini olya bulungi nnyo naye abasinga ekyabalumye maama n'abaana n'omukyala abatalina musango nabo babigendeddemu ekintu nange kiraba nga si kituufu naye pointi yange ebadde nti kitandikira eri ku ntandikwa nti abo bonna ababa balugendeddemu abakubiddwa mu bivulu ebyo nga mumulwanagana entalo zammwe kubanga oyinza okukasukira omuntu ecupa n'ajjawo mati nekwata omuntu omulala gwe nawe oyo omuntu omulala gwotuusizzaako obulabe oba gwe batuusizzaako obulabe ayina abaana bwoba talina abaana mwana wa muntu kitegeeza naye ayina nnyina alina obuvunaanyizibwa asazeewo kujja kucakala kusanyuka talina musango gwe yakoze okusalawo okujja okusanyuka n'okudigida gwe nga tonnalowooza nti bwekituuka ku gwe naye kijja kukosa gwe webabadde eri nenkosa abalala gwe kiwakirowoozezzaako otya bino ebintu tubeera ne mu byalo omuntu asobola okuva eno n'agenda n'asobya ku mwana w'omuntu ng'amusoberezzaako mu kibira tojja kugamba nti nno omuntu oyo kaba munoonye bamukube baba tebannaba namukwata nga tebamanyira gyali nga balumbye dde ewaka amaka ne bagasaanyaawo ebitooke ne babisaawa buli kimu ne bakyonoona kati newankubadde Palaso muntu waalinnya abantu mumumanyi yakoze ekintu ekyo ne mukyewuunya but community nawe ziba nga si gangs z'abantu bwe batyo nabo betwalira amateeka mu ngalo singa omuntu aba akoze ekintu ekitasaanidde era tubiraba bulijjo poliisi ng'egamba banne mukomye okutwalira amateeka mu ngalo bannange mukomye okukola ebikola ebifaananako bwebiti nga nabo balumba amaka g'abo abantu wano juzi babadde abagisu bali mu byambalo olya bulungi nnyo kusala bantu mbalo omuvubuka accidentally ne bamukweculako buti obusajja olya bulungi mwalabye ekyatuuseewo omu ne bamuttirawo okutegeera omu ne bamuttirawo naye nga bamuttiraki kuba oli naye agamba munne yakikola mu butali bugenderevu naye bamukitunuulire wekitunuulire eyo mbasoga eyo ababbi bagenda oli najja nabba oba enkoko oba ente oba embuzi naddukira mu ssamba lyaki lyebikajjo tebajja munoonya nti gundi addukidde wano katumutayizi tukolewo tuti no bajja kwokya bikajjo byonna bidde ku ttaka naye nga nannyini bikajjo talina musango si yeyasukumya omubbi n'amalirizanga ekyamazima akafiiriddemu olw'omuntu ate eyabbye embuzi ewalala kajjawa neeno nti omuntu omukola violence temusuubira nti mugenda gikomako obulirire omuntu nti mulina gikolera eno tewali kifo kituufu omuntu wagenda kolera violence newakaawo ajja kutuukawo ewuwo ajja kutuukawo kitegeeza poliisi from day one eba erina okubeera ng'eyingira mu zino ensonga nti gundi wakoze kino eno kikyamu amateeka kagalamule Palaso wakoze kino eno kikyamu amateeka kagalamule naye munalowooza nti nno bano abantu
munabagamba nakati mwesange mu kkubo bigwereeyo kati no. Gegezaako ogende obba enkota y'ettooke mu lusuku lw'omuntu enkota egi odduke bajja kulumba w'obeera ennyumba yonenera bakole ki bagiteeke ku ttaka ebiro bina n'ensuku bazitemeeteme lwattooke eri eritabuzana mitwalo ebiri kikyengeza okulaga ebikola ebirimu violence tekiri nti birina kukolebwa wano wokka nti omuntu wakolera wano ekintu ate gwe olinamu esasuza bwoti no. Ebintu ebyo bigenda na violence era ekikambwe kigenda na kikambwe kyobalaba abantu bwe batyo bamukolere n'ekintu nga babadde ku forest park ate yo obusungu n'abuleeta eno ate noono tekitegeeza nti agenda mulumba ewaka singa baba bakwongerayo ntalo zaabwe oyinza okwesanga ate amusaze walala nnyo era temulowooza nti omuntu okumulumba ewaka ne bakolerawo obutabanguko nti yokayoka bwe babeera abantu abategeevu oba bategerekeka oba abantu omuntu balina okulumirirwa no. Oli asobola okukwata famire yonna mukyala abaana ab'eŋŋanda nga bali mu mmotoka ane bamugamba entalo ziggwere mu kkubo nga bali mu mmotoka ekyo kyoga nti entalo ziggwereeyo mu makubo nga beesanye nga bali mu mmotoka ng'oli alimu ne famire ye ne bamutayiza ng'ewakati n'omuntu wasigaddeyo ne bamutayiza emmotoka yonna ne bagikoonakoona n'abaliwo ne babatuusaako ebisago eby'amaanyi anti mugambe talina lumbaka ekifuula ewaka be bantu ababeerayo naye abantu bwe bavaayo oli aba atambudde n'amaka ge ne mukyala we n'ebirala okutegera kati tetuleme kugamba nti nno temulumba waka kuba kyabulabe oba mwagala entalo zammwe muzitwale ewalala kati omuntu watambula ne famire ye bo tebatuusibweko bulabe hali mu muganye waka kati batambula tebamutuuse ku bulabe so ebintu bwe bityo bane tubitunulire mu mbeera nti temuwakula ntalo kuba gwoyinza okulowooza nti nno mpakudde olutalo munnanga agenda kukoma waneeno naye abantu tomanya buli omu kyalowooza ayinza okukola ekisingako agenda okukimalirizanga byonna ebikoze eki byawedde dda but at the end of the day ng'obulamu bugenze ate obulamu tebabugula teri kikomawo so twabaza poliisi kusobola okubeera ng'evaayo neyingira mu nsonga zino eno newankubadde ezingiddemu ku kikeerezi akatonotono but lazima basobodde okuba nga bavaayo kale byebyo kozesebwamu leshete